Gagga Amisi Kigundu kuno si kye bayita okulumya ye naye bannange Mukama Katonda omuntu yandimuwadde ku ssente sooka olabe omugagga by the way mbazeebazeemu abaana nga ndaba waliwo abaana 10 yes abagagga tebatera kuzaalazaala naye ono engeri ndowooza gye ziriwo on top of that engeri gy'alina aki esukka mu emu ndowooza ensonga lwaki alina abaana abawera 10 kubanga buli mukyala nsubira alina abaana basatu bana yes naye Ajja Amisi Kigundu azeemu n'abikola n'akwata eno n'akwata n'eno ya Allah tusaba otuwe ku ssente nga tukyali bavubuka nga tukyali bato nga tukyazirinamu nnyo omugaso yes ne mbukadde tuba tuzeetaaga naye bannange omuntu yandifunye ku ssente ng'akyali muvubuka ssente z'ofunye ng'oli myaka 2 3 4 si kunyumirwa kwe kumu koyinza onnyumirwa ng'owezezza emyaka 5 6 7 okunyumirwa kubeera kwa njawulo naye Allah yandituyambye ne tuzifunako nga tukyali bavubuka gambaawo wansi nti amiina omugagga Amisi Kigundu sajja zeemu n'abikola ate obukyala bunyirira obukyala mbuuka obukyala butukula yasooka n'atuweera first set eri yagituwadde mwaka oguwedde releasing ebifaananyi ne bakyala be bulungi yalina abakyala be yes abalina nera abapostinga tatya kubapostinga n'abaana be tatya kubapostinga Ajja Amisi Kigundu tomera ntondo saabusabi Mukama Katonda naawe akugaziyiza ebyenfuna byo osobola okubeera ng'okola akasente mama Amisi Kigundu kati omusajja ali mu kuzimba mwala omusajja yasibye emitayimbwa wansi ku mwana eŋŋamba nga meters just footing nga mmeka zeba material agenze n'abakozi kumala naawe okwegulirayo kapoloti n'ozimba kyokka abalala bakayanamba ate omwala ate mutuleke Amisi Kigundu tetukulinaako buzibu ffe wano ku SMX Media era tukutumidde taata olaba ka video kanene tetuli bulungi wadde n'akatono wadde n'akamu ate ffe tetukulinaako buzibu enamba yaffe y'essimu yeeyaawo bannange mukamusharingira omugagga ayinza osiima nampita awo ku ogenda okulaba nange ng'obulamu bukyuse gamba Allahumma amiina